omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kanyomero kano bwe tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Bukedde TV omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Soroti yabadde wezeza millimeters 4.2, Gulu millimeters 3.5, Tororo millimeters 2.9, so nga ate yo Mulira zaweze millimeters 11.1. Bwe tunuulira ku bifaananyi ebyo bikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga omukubo gw'enkuba gukyasimbye mu masekkati ga ssemazinga wa Africa omunga mutwalidde n'eggwanga lyaffe okwo kussa n'empewo okuva mu gabira g'ekkongo ez'eyongedde amaanyi ekireeseewo enkuba okutonya obutasalako mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okwo kussa Arua n'eggulu. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'awamu akasana kajja keera kwaka. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 27 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi, Mumbai ne Rome tusuubirayo enkuba okutonya. Kyokka yo mu Berlin tusuubira obuyo obunnyogovu nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 8. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Bukedde TV. Nze Lubega Micheal.